Z'ensonga za Soloomo Kampala ne Nubian Li bannange DNA bikutte wansi ne waggulu akatambi kayina maaso awo jjajja Ichuli kyakoze principal namwe kyetaagisa nga mukyerabidde kate Chairman Nyanzi si birungi n'akamu munnange ebyokubeera ne kaadi bbiri ya NRM kw'otadde eya NOP bannange byonna mbiyina mu maaso awo mugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell oleme ssubwanga byonna bye mba nteekayo maaso awo nina jjajja Ichuli bannange kyakoze principal kiri bakiyita nkoko bwana namwe kyetaagisa nga mukyerabiddeko kuba akatambi nkayina maaso wano bannange jjajja Ichuli ne principal bannange bo baali tebalimira ku ddala kambogo bannange kyokka president omulondi nze kambatereka akatambi ate oluvannyuma lw'okufuna ebyokulwanyisa nnamuzisa mu ggwanga Ukraine abikubye ku Seleki n'abiweereza abawagizi be abajajjaganyiza ennyo bawaze ne bagamba ebyokulwanyisa bino byebigenda okubagirawo ddala Museveni era nga beeraba ntebe mu ntebe ekyasinze okunakuwaza olunaku lwe baasanyusa nnyo Museveni yabadde Kenya ng'entebe enjereere ekirese bannansi nga beewuunya oba bakolera Museveni oba ddala baagala okumuggyako kiki ekyatutte owaabwe e Ukraine n'aleka entebe enjereere nga Museveni ali eri awaana luto kino nno kiddiridde oluvannyuma lw'okwekubya Seleki n'agisaasaganya emitimbagano gyonna byebyo munnange ate ogutali musango omuntu okwogera ekintu kyonna ekibeera kimusanyula eri obulamu bwe bwenkuzaako eno ewa Natalia Ozi munnange olunaku lw'ejjo baamukoledde ka bridal shower ne maama nga bwebadde mu nkukutu nnyo naye munnange ono ye mukyala akola ku mativi ow'amaanyi naye nga tayagala bintu byakweraga era byabadde eri munda nno munda kwegamba nga okubinoonya kumala kuluma gwa wansi na waggulu naye era twafunyeeko obutonotono bwe twafunye kasooke mbe batereka ataata bwenkuzaako eno ewa Dolini Nasaasira munnange kw'otadde n'omwami ennaku zino aliko eyamwesimbyeko ani bajjo munnange Dolini atugambye nti ye ekisooka muntu ali expensive nnyo nti era n'omwami gw'ayagala tayagala mwami wa mbutaala yayagala mwami nga ye ali eri wegamba ye teyeemulisa talinga nkola ya bajjo kyokka tujjukira bajjo emirimu gye munnange gyonna gy'akola gyakwemulisa gyaki gya mbutaala yagambye munnange bajjo omusajja watu tomala budde era nga ne ex we Jacob ex wa Nasaasira Dolini munnange naye n'avaayo n'atutegeeza nti munnange bajjo tomala budde bwo ng'akunamira muzibu oyo Dolini togenda musobola kuba nze nabeerako naye ebbanga eryali eddene nnyo era mumanyi obulyabwe n'obusuuliro so munnange n'oba omanyi nti omwagala bya siriasi olina okusooka n'ova mu butaala ate embeera bwetyo bweri mu sayidi ezeeyo bwenkuzaako eno ewa Honorable Betty Namboozi madamu Tisha munnange avudde mu mbeera olw'abantu abaagala okuteeka zaaki wansi munnange abamugamba talina mpisa simanya teyasoma mbu yenna ali awo tategeera mwavu bannange mulina mu maaso wano mu kavidiyo ng'atabuse bitya kasooke nga batereka ate nammwe musobole okulabako madamu Tisha ng'avudde mu mbeera agambye mwesonyiwa omwana tu ye bannange mumwagaza ki mu bantu bonna bonna abali mu paalamenti era ye muntu yekka bwe mbeera musongamu olumwe bannange atabuse bubi nnyo nnyo naye era akatambi nkayina mu maaso wano kasooke nga batereka ate nammwe musobole okulabako madamu Tisha nga bw'avudde mu mbeera ku sayidi ya honorable zaake olwabo abantu munnange ate abagezaako omujavuna oba okumuteeka wansi akatambi kaakano katukati leero njagala ekintu kino mpeyo eddakiika emu nkijje mu ddi bw'eneeba emu yennyini buli lunaku abasajja bajja wano ne bademonayizinga honorable zaake era olina ayagala omukulaga nti okulaga nti zaake muntu wa wansi nnyo ne let's look at zaake abasomesa bwe baba bagenda okumakinga ebibuuzo sewungu temubeera ne guiding of course marking guide kakati twagala tumakinge zaake gwe bademonayizinga zaake bamuzaala awafunye tiiki yakula yasoma alina diguri mu procurement alidde zaake yesimbawo ne bamulonda emitiyana ogwasooka n'addayo ogwokubiri kasolo we yagwira zaake n'akola ki awangula zaake abadde komishona tebamugobaayo lwakubba ssente kubwa komishona bamuyimiriza for being assertive n'ayimirira mu kifo kye zaake
atandika atya okubeera nga kwe badefiningira abantu abanafu. Tukube tochi mu tiimu ya mwami Museveni. Tetulina budde bwakuba tetulina budde bwakuba nena sanga otwalenga mene sagenti amudimona agambe n'abawuliriza ate gwo kirese kyaliwo omulundi guli n'olwaleero kirese leave me ngamba yebwa nyonyera nange njogere ebyange era wali n'ensonga ze lwaki bwawabira nnyonnyola abakifunye nga nze bwe mbadde nkifunye mu nnaku zino ebbiri nange ngezako okutereeza abantu baagala nnyo okunafuya ababaka ba paalamenti ate ababasingira ddala ababasinga mu bintu byonna. Understand the word Honorable Kyagulanyi gye yayogera yagamba bw'ati oba paalamenti eremereddwa okgenda mu ghetto kejje mu paalamenti. Paalamenti bw'eba eremereddwa okukola ebintu ebigasa abantu ba wansi nga abantu batuula mu byebyo nibe nga tubitadde ku bbali bwetyo nkuvuze butereevu paka wajuli muteesaasira munnange n'omuwaifu bannange munnange boogedde otutegeeza nti bo obulamu butambulira ddala nga we baabubalira ddala obulamu we butambula ate munnange era obutali musango obulamu okutambula nga yo babala bannange hakala omuhazibandi munnange n'omuwaifu we batyato ye batubuulidde naye nga nyongere bategeeza bannaye guno omwezi gwe twayingiddemu gwa mazaalibwa ga mukama waffe Yesu Kristo. So munnange gwe wenna abadde yasaba okuba mu ntandikwa ne masekati ga guno omwaka nga tolina kiwaafunye togwamu maanyi jjukira gano mazaalibwa ge mugambe munnange nga bwe gali amazaalibwa go munnange nange nzaayira byonna ebikoze eki ebiganye embulamu bwange ajja kulaba nga akola ki ate nga abikolera kuba ye muyinza bwa buli kantu bwe nkozaako eno ewaddayana n'abatanzi bannange ng'anyirira omwana anyirira nga kinya kigudde mmata oyinza okugamba n'abamata bannange Lwasa wafiirwa kyana kyattu bannange wamma newookipolokera omugambo kyakusigalamu kyoggo ge mazima naye nga nyongere bajukiza Lwasa yavuddeyo n'atutegeeza nti oba kyoba ki alina okufuna omuwala ku bibi Sterefina ndowooza gwajja okuza ate mu kifo kya Diana n'abatanzi byebiri mu sayidi ezo eyo bwenkuzaako eno ewa ex waffe ex wa Mickey Wine bannange omukyala ng'anyirira naye munnaye ng'ali mbufumbo omukyala embeera ye yali teyeeyagazaamu yadde nno n'akamu n'akettonde era nga kyakawinjogerera ssaawa zino munnange ex Mickey Wine alabika yatandise dda okuwuna obufoofu alabika munnange yatandise dda ate okuddamu okusala amagezi gonna ate asobole okuddamu okumiitinga mwana muwala ono kuba maama y'ennaku zino ali bulala nnyo ate yekiyamaani Nyanzi munnange mulowooza kaali tezimutabudde ya NRM kw'otadde n'eya Nuupu omusajja bannange alina kaadi bbiri kasooke mbateereko wano ka vidiyo munnaye nga bamubuuza nga yenna awuna obufoofu naye ekibuuzo kimulemye okuddamu olw'okutya n'okutintimba munnange abantu bategedde nti ono omusajja bulijjo yeesiba mu Nuupu so nga munnange mukozi wa NRM kambatuuseko wano akatambi nammwe ate musobole okuba nga mbyerabirako nabagamba fe wano ku Suvye News Extra tetulimba wabula tuleeta ekyo kitubeera tufunye ate nammwe ne musobole okuba nga mukyerabireko kambateereko akatambi nammwe ate musobole okwerabirako bannange wetutuuse kwegamba buli omu aliwo okufuna munne akatambi kaakano katukalabe. Amanya nze Nyanzi Fred Sentamo nga bulijjo saabakunzi w'ekibiina kya National Inter Platform kulukungu webale kitokomyewo kaadi yaffe naye kaadi yabwe kyagirina saabakunzi wa kibiina ekisinga obunene kaadi yaffe wagenda nayo era bamemba baffe bangi okyabakuumiddeyo ne kaadi zaffe olowooza abangoberera batono osobola okubeera komyawo kaadi yaffe n'abantu baffe abangoberera batono osigaleyo mu Nuupu omulimu gukola era ndowooza wiiki ewedde walaba abantu abasukka mu bina bava mu NRM ne bajja ne batwegattako nagambye kangenda omukulu mu bangi kaadi yaffe maaso n'okunga era abantu bonna bannange abakyali mu NRM kaadi yabwe okyagirina kaadi kiki onabo kaadi yaffe y'NRM yakuweebwa Ssaabawandiisi kaadi kiba w'ekibiina kipapula toyinza kubeera memba wa bibiina bibiri the spirit otunulanga spirit ya muntu toyinza kusaba nomala n'ogenda mu leader of opposition katono toyinza kusaba mu church membership card okyagirina olw'eggulu ate n'ogenda mu kusamira so kati ekibiina ekyo Munange oluvannyuma lw'okubuuza Chairman Nyanzi munnange ate kaadi ya NRM ogikomyawo ddi ate ng'oli mu Nuupu lwaki obuzaabuza abantu yogera kimu nti okyali mu Nuupu munnange abantu batandise dda okumukubamu ebiraka era nga maaso wano nina obutambi obuwera kasooke mbateereko mulabe endowooza y'abantu ate bo balowoozezza ki then tweyongereyo namna nabagamba
mpola mpola osobola okulimba leero sobola kulimba budde bwonna mukulu Nyanzi katadduke mu studio namulebye Nyanzi yenna akubagana empala ati gagamba amataba gonna gamulebedde takyasobola kugamba bakino bakiri takyasobola kukyegaana alina kaadi wasulawo obutuuze bwa NRM ate obutuuze olina bwaki newale politics bwatuuse politics anyuma politics anyuma aizo story ki politics anyuma mukulu Nyanzi simanyi kino ngejogera kivaamu mpozi nga omwasiriwaza abantu najja nemba gamba nti nope nze naliwa people power lukungwe nebe natandika okugattagatta doti yendi ne kati Nyanzi ogenda kutubulya bameka bali mu nupa balina kadi za NRM ogenda kutubulya bali bameka omukulu katesi katomo omukulu yabadde mu studio kaka ngabo omukwatako bwati anyampa bunyampi nga doti kwa gayene inawulira doti zagala kumuyitamu obuyisi bamubuuza kadi lwaki totudiza kadi yaffe omukulu tateredde bamubuuza leta kadi yaffe abumuse matamu kadi jije abasajja ogibawe bagaba baneka kadi yammwe yiyo mugitwale kadi yiyo gizeeyo n'omukulu akutte kadi abasajja bagala kadi yaabwe ate oli mu nuupu mwe mubadde mulira nuupu munda omusajja Museveni kyeyogera n'agamba ati nuupu eyo ngenda kugiriira munda kumba akozesa muganda w'omukulu beba Nyanzi kati Nyanzi ayinza okuba alina obujja ku muto olaba mutowe yagala kufuuka president Nyanzi lwaki nga kadi y'abandi togizangayo Nyanzi weeyita ki Nyanzi mukulu Nyanzi chairman Nyanzi erinnya lya chairman waliremerako walina mobilizer mulamba era oli mobilizer mulamba omobilizinga kuva mu nuupu kutwala mu NRM obojja mu NRM kuleta mu nuupu bale tugulewo muzindala abantu bateeseeko twagala kiyaba byebyo ffe tetugenda birwamu nnyo munnange tetugenda birwamu naye nga kyolina omumanya ez'omubbizo ziba 40 gokka tebwenkuzaako eno ewa Nubian Li otadde ne mwana mulenzi Soloomo Kampala onono nga mutabani wa principal oba president munnange omulonde naye munnange abantu balemeddeko ne DNA munnange mbono omwana alabika munnange mbu wa Nubian Li kuba maama mbwe entunula enjogera saizi buli kimu ennyindo amaaso emimwa munnange byonna taina uyaleka kitaawe mbu kitaawe ye Nubian Li si bigambo byange wabula nange ebifuni eyo ate nezija walo nekola kine ebibatuusa akate kale munnange embeera bwetuuse naye nga zikimanya abantu bafaanagana jjukira Nubian Li mukwano nnyonyo gwa Bobi Wine kwotadde n'emukyala Barbie Kyagulanyi katayinza okuba munnange omwana kaayitamuko n'amufaananamu akatonotono ate era ogutali musango naye maama omwana bamusibyeko omuntu mbu mwana wa Nubian Li biki ate bwe tuli mu saidi ezeeyo naye era byonna banfunyewo ebipya era nja kujjambi batuuseeko wano ku Suvia News extra bannange naye nga buno obudde embeera bweti ate bweyimiridde bwe mba nkuzizzaako eno ewa King Shiba bannange amazima gali nti nga tonafa teweevumanga nsi bannange nno King Shiba ffenna twalibadde tubaŋŋambi tumuyigirako kuba va ku muntu eyali abeera kasasiro nga kwalya nga talina waasula n'okubanga saawa zino omugole baamukubye embaga mukwano gwe wenna abadde ali eyo ogamba nze mukama nange neeremeerwa seetegeera teweemalaamu maanyi nze King Shiba yampadde ati ekyokuyiga ky'amaanyi nnyo bwe nkuzzaako eno ewa principal oba president omulonde ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti ali London munnange abantu banoopu banyiize kiki ekyabanyiizizza n'abantu abalala munnange era abatali banoopu munnange principal bageze ne bamusoya akajojojo w'ebibuuzo naye nga munnange ebibuuzo enziramu gy'abiddamu nga tekola ki nga tekwatagana bamubuuza munnange bamubuuza ku bisiyaga ayogera kimu yesu oba no oli muli wa bisiyaga oba toli muli wa bisiyaga ate nga yaddamu kuwoza ki addamu kuwoza president Museveni biki mulabba munnange abantu ngenda kuba mbateerako wano mu vidiyo mu maaso era musobole obeerabirako nga bagamba nti ddala kituufu yakakasiza ensi yonna nga wali omuli wa bisiyaga nti era noopu kibiina kyabali ki kibiina kyabali
bisiyaga jukira ne waliwo akaseera era akatinka kaawe ebisiyaga nga bifuuse ebisiyaga munange mu parliament ne batuula neera ababaka b'ekibiina kya Nuupu bo bagamba bakola ki bawagira ebisiyaga ekitegeeza ate kati oyo munange ne principal Mulonde president naye era munange yavuddeyo n'akola ki n'akakasensi munange abantu baatawuse abantu ne banyiiga banange obutambi mbulina maaso wano ngenda kubamba bateerako ate namwe musobole okubanga mubyewulirirako we tutuuse. The anti-homosexual bill is one of the strongest bills that gives some gay people potentially the death penalty. Definitely. And I also want to mention that this law, General Museveni did not bring it in the interest of the people of Uganda, but it was brought to target the opposition, including myself, knowing that he can use it to crack down on anybody that is perceived to be friendly to that community. So, but let me just ask you about this. Your party, the National Union platform, voted in favour of the law in its entirety. Sure. But in my party, I have members of parliament that are working with General Museveni. What's your view of this anti-homosexual law? You say it was introduced to get at you, to get at the opposition, but do you support it or do you oppose it? It was brought targeting the opposition, and that means that anything that I say about that law puts not only me but even my loved ones in harm's way. That's why. So that's why you refrain from taking a position. So even if I were to ask you if you did become president, would you repeal that law? Again, you would not answer. I would be very conscious because I know that it was largely targeting us as the opposition, mainly myself. This law was targeting him. It wasn't for the interest of the people of Uganda, it was targeting him. Abange nange mbuuza. Bobi Wine oli ebisiyaga. Bobi Wine oli ebisiyaga nga toyagala kutugamba. Naye ate leero okyogedde. Omuzungu akukamudde paka lwakuggyemu information. Bobi Wine, bw'ogamba nti ba MP ba NUP bakolera mwami Museveni, kitegeeza NUP yonna ya mwami Museveni. Kubanga teri bu MP n'omu yavayo n'awanika mukono ng'etteeka lino aliganye. Bonna baali wagira kitegeeza NUP yonna babaka bali mu ba mwami Museveni. Bannange batugamba wawandiike ebbaluwa nga weetonda essaawa eno ojeyo true colors zo. Bobi Wine bulijjo tukwesibako bo bantu bulire oyimiriddewa ku bisiyaga. Bobi Wine oganye okutugamba naye twabagamba time terimba omusajja tuse kiseera n'akyatula lino etteeka yali tagetinga ye. Bobi Wine olya ssente z'ebisiyaga oba gwe kennyini oli muli wa bisiyaga? Ssente z'ebisiyaga ozirya? Ba MP abaleeta etteeka lino ba opposition, MP ba NUP bonna baali wagira. Kitegeeza mwassa kimu ne muli wagira nga mwenna mukoda mwami Museveni gw'obeerenga anyigirizibwa ofune ssente. Naye bano abaana lwaki tebeesonyiwa interviews ez'omu luzungu? Bano abaana lwaki interviews z'omu luzungu ezimu tebazeesonyiwa? Well, ziyinza okwasi za luzungu. Bobi Wine katukkirize nti kino obadde okitegedde ky'obadde oddamu. Kitegeeza otulaze sayidi yo. Bobi Wine oli ebisiyaga. Bannaye nejjusa akalulu kange ke nalonda 2021. Wulira omuntu gwe nali ngenda okuteeka mu ntebe y'obwa president. Bannaye okulya nga kubonyaabonya, okulya nga kusumbuye Bobi Wine. Bammemba ba NUP bakolera mwami Museveni. Kyagulanyi sentamu bwe kiba nga kiri bwe kityo naawe okolera mwami Museveni. Ayina amagezi n'abagambye kano ka abagezi n'abasiru. Kubanga twagenza okizuula nga luli be baali bayita abagezi ate kati be basiru abalina okutegeera ensonga zino. Muwulirize akatambi kano kali mu luzungu naye mukawa obudde. Mukama wamwe yakoogedde ng'ali ku interview. Omululu n'okwagala okulya buli kimu ekibasaze mu maaso mwaliiramu n'ebisiyaga. Ate nga mukyabirya kuba ssente muzaagala. Baana mmwe mwagala ssente. Mulinga embizi. Finally, President ayingidde UK. President ayingidde UK after 10 years. Mwebale nnyo abantu ba UK. Banangira beesanyu. Abantu bali mu maziga abamu banange basuze ku airport.
president you really loved 100% and above. Banange Museveni yateekawo embeera yafuuba nnyo okulaba nga president Bobi Wine tayingira UK. Museveni nawe kenyini yingira UK, anti UK ibina yenso lima nyingi. Yingira yo tulabe if you receive this kind of love. You can never get this kind of love. Ne bannange Nupu eyina aboogezi. Lwakuba aboogezi ba Nupu tebali ku update, tebali updated. Kati mazima ddala. Ovayo tano okula statement n'ogamba nti President Museveni yakola kyamaanyi nnyo okubaninga kwa Bobi Wine e Bungereza. Kankujjukizeemu Bobi Wine bamubaninga mu 2013 ng'amaze okuyimba oluyimba lw'ebisiyaga ne Nubian Li olwaluvumirira ebisiyaga kye kyamubaningisa. Ate mu 2013 Bobi Wine yali mu good terms ne government kuba by that time yakolagananga ne haikula yali akulya police. Mu 2013 Bobi Wine yakolagananga ne bakayihula abali bakulya police basali musale bamuhozi. Kati ngambo otya nti ate Museveni yalwana nnyo bamubaninge mweje emyaka Bobi Wine yatanasubira na kwesimbawo yali akyali sente za government ngali mu kulutamu zine government. Kati ngambo otya nti government ate Museveni yalwana nnyo bamubaninge. Ekyokubiri ogabe ne Museveni agende e Bungereza bamwanirize bati Museveni president wa Uganda. Museveni president wa Uganda. Museveni tali excited by traveling nedda. Atera Museveni waba agenda e Bungereza agenda ku protocol tingenda kulaba prime minister ngenda kulaba kingi sigamba nti ngenda Bungereza kwera mu Royal Agents. President alina okuba ne protocol. Kati mwenna mwenna aboogezi ba Nupu mwogere nga muli updated. Bobi Wine bamubaninga ogenda e Bungereza 2013 yali akyali mu good terms ne Museveni oba ne government. Ate ekyambaningisa byali